Jeff nakolera America mu interest zaabwe ze baagala mu Iraq nakolera nsi ate nenkolera mu byuma ebyakosa obulamu bwange ne buno bwakakyalika n'abaana b'ennyina sibangi kubanga ebyuma babiyita scanners ebinene nasikaninga akamu bagaleeta emmere omusenyu mboka z'abantu so backscatters ne mvakis kiba kirole kinene kikozesa gamma rays backscatter ekozesa x-rays so obulamu bwange mbeera obwolumu seetegeera ndoota mbawuka nziruka n'ebweru nenkomawo then nenkolerako mu kitundu kye bayita red zone omuwalabu nga yakalwa gwe bayita terrorist nga buli kaseera mota zituyita waggulu ekimotoka tukibuuka mutugwa ogwa n'onumbuka n'oddayo engalo ezimu ziizino ndema amaviivi nga tolya mmere eri fresh twakampinga ku river Tigris red zone American Embassy emanju waayo okumala ennaku 14 nga tetumanyi mmere eri fresh nga tetunaaba so amazzi ge bakuwa okunywa ng'ogenda n'onaabako akaabazimbi yes so nze okwemulugunya kwange nendwalirayo n'ekirwadde naye navaayo tekijanjabiddwa kikyankosa ne kaakati omusaala gwange bwe nafunanga gwali $4 ne $4 bwe zituuka e Uganda exchange rate mu Crane Bank by then eya $7 by then bampanga $3 okusinziira pay scale za USA omusaala gwaffe gwali guyina kuba $6 US dollars nga ba security specialists abapangisiddwa okugenda okusavinga interest za superpower mu America so n'olwekyo nsaba bwenkanya American government yonna weeri gavumenti yaffe ye Uganda tulina basajja atendeke tulina skills nyingi so bakusuubiza kakaaga ne bakuwa bina ne bampa bina kiri on record bakusuubiza $1 ndagaano ne bakuwa bina omusaala buli mwezi ne bampa $4 so obwo butali bwenkanya bwe tuliko wano twagala bwenkanya batudize ebyaffe tubanja byaffe tubanja by'Abamerika ate n'okusaininga tebaagala osome okukolegana ne companies ezatutwalanga nga Dreshak yali recruitingira so netubagamba twagala bwenkanya omusaala gwaffe baatugoba ne bagamba tebasaininga contract naffe basaininga contract ne American government era American government yasindikanga authorization letters ezikuwa obuyinza okubakolera n'okusitula ekyuma kyabwe ekyemundu odehama eri mu faletsi then twafunanga n'ebizibu emika emibi ebisanika ebibayokyanga omusenyu wabeeranga sizoni y'omusenyu ne gukuyingira enyindo ekuyingira mu matu kyewandiise sandstorms winter jackets tezamalanga osanga oyambadde engoye zonna ze wagenda nazo n'ogatako kiyunifoomu kyabwe olyoka ofudde odehama yo yazitwanga ne kiro 15 ng'otaddeko ne magazines 7 ate tutambulanga biroboti olwekyo nsonga eno eyabannaffe abaabonabonera ebweru w'eggwanga ate ne baba nga bali underpaid twagala okutegeeza gavumenti ya America nti nga ffe abalwanirira eddembe ly'abannaffe bano twagala okugijjukiza nti contract endagaano gye beekomitinga ababiri buli yenna eyasuubiza abantu bano n'otabasasula ekyo kye babasuubiza mu ndagaano ovunaanyizibwa that is illicit. We want to send a strong message to the American government that we are ezatwala bannaffe bano bonna ndabe mbalaba ne mutabafaako okulaba nti babeera nga bafuna ekyo kye mwaba promisinga eba total
kubalimba okwawukana ku ndagaano yaabwe. Tetugenda kubalekala era tujja kubatuukako tubabuuze mu lutalo lutandise. Twagala okuba nga tukoloola gavumenti okubeera nga bwe yakkiriza nti tugenda kukwataganira wamu tutuuke ku ekyo kye twagala awatali kubanga tukola ki tusika omuguwa. Bannaffe bangi bali mu nkumi na nkumi abakomyewo wano babutaabutana ensako yaabwe bakola entuuyo zaabwe ne zibabbibwa. So kye twagala kyekyo tetugenda kuzikiza ate tugenda kumobilizinga n'abalala batwegatteko kuba abamu kuba obalaba baba badda nga bakyalina amaanyi kati bakadde abalala bakomawo nga batabuse emitwe ani agenda okubakompasetinga. Ekyo tugenda kukkiriza era twagala gavumenti etuwe space. Poliisi tugitegeezezza tujja kukola kyonna ekisoboka. Bayinza okuba abamu tebakyasobola kugenda ku front naye lyejje eryabavubuka behind this tujja kuyimirira tutekinge front. Ate n'ekirala kiri sensitive abantu bano bamukwata mundu bakwata emundu bali exposed ku security tactics ez'enjawulo. Kiri very dangerous eggwanga nga Uganda okubeera nti tetubakutte bulungi basobola okwekyawa ne bakola ekirala. N'olwekyo twagala otegeeza gavumenti ya America nti ereme kubanga ate eprovokinga security ya Uganda nga yakozesa bannansi baayo n'etabasasula kyabulabe kiba kituletera obulyazamaanyi. Abantu abakolera mu Afghanistan ne Iraq ne Somalia abakolera gavumenti ya United States of America nga bali special security nga bakuuma ebifo byonna America gye yali etwala. Kati olwaleero tuli wano mu kafubo okulaba nti tukola endagaano wakati wa Overseas Britannies Association ekibiina ekirwanira eddembe lyabo abali mu Afghanistan, Iraq ne Somalia. Kati tuli wano tumaze okusayininga oba okuteekako omukono ku ndagaano enkolagana wakati waffe n'ekibiina kya ORA. Kati ekibiina kino naffe tugenda kulwanira wamu okulaba nti ssente oba ebintu byonna bye babanja tubijjayo era twogere ne gavumenti ya America nga tukoleragana ne gavumenti yaffe okulaba nti basasulwa kubanga abantu bano babonabona n'okulaba nti barepresentinga ensi yaffe era bakola bulungi nnyo okulaba nti America interest yayo mu Iraq, Afghanistan ne Somalia kyatukkirira kubanga bannayuganda bakozi nnyo ate bakola nnyo n'amaanyi nga balina discipline. Kati olwaleero tutandisewo akafubo n'okulaba nti tutambulira wamu n'okulaba nti ebyo byonna bye babanja tugenda bitwala mu maaso okulaba nti tujjayo ssente zonna ze babanja. Abantu baffe tewayinza kukolera ebweru ne bakuma interest ya America. America eri super power. America yerwana okulaba nti abantu ba bulijjo oba human rights bwe bagikolako. Si kirungi ate bo okulaba nti abantu baffe bakomawo ne bafiira mu bwavu okubeera nti bafiira mu bwavu ate America yerina ssente n'okusinga ensi zonna. So kye twagala okulaba nti ensi bano aba America basasula abantu baffe ssente zonna ze babanja era tutandisewo olwaleero tumaze okusayininga endagaano yiino era tugenda kikolako okulaba nti abantu baffe bafuna ssente ze babanja. Waliwo ebibiina ebirala bye tugenda kwogeraganya naffe naye kati tutandisewo ne ORA kubanga ORA oyinza okuwandikamu ORA oyinza okugenda mu kibiina kiri ekyawandikibwa naye ebibiina byonna twagala tugenda kutambulira wamu okulaba nti tugoberera ensonga zino nga tuli bumu tukola na bibiina tetugenda kukola na si kinoomu naye abantu bonna tubakubiriza omulanga ti bonna bajje beewandise mu bibiina byabwe tubeere nga tutambulira wamu.